Ebimu ku bizibu ebisoomooza disitulikiti y'Empigi ky'ekizibu kya kasasiro atayoolebwa mu budde. Kati mu kaweefube w'okulwanyisa ekizibu kino, ab'ekitongole Kizera Investments kigabidde ebitundu eby'enjawulo obugoma omunaayibwanga kasasiro ssaako n'okusuubiza okuzimba ekkolero lya kasasiro. Buno bwakugabanizibwamu ng'ebisaaniko byakwawulibwamu mu bugoma obw'enjawulo. Ejjanga erina sorting points za mirundi esatu, tuyinza okufuna eya plastic, ebivunda ne bino ebirala. Ekitongole kino era kibangudde abakulembeze ab'ebibuga ebisatu ebikola Mpigi ku butya bwe basobola okufuula kasasiro n'ow'omugaso. Abazera Investments bagamba nti ebisaaniiko bino bikolebwamu ebintu eby'enjawulo nga biogas, amasannyalaze n'ebirala. Biogas nga tumupakinga mu cylinders tumutunda nga competing ne LNGs or CNG cylinders. Tugenda kuba tukola compost. Tugenda kuba tukola compost oyo ayambako kugimusa ennimiro zaffe. Abakulembeze b'Empigi okuli omubaka omukyala ow'Empigi Teddy Nambooze ne mmeeya w'Empigi Town Council bakubiriza ekitongole kino okufuba okulaba nga batuukiriza ekisuubizo kyabwe eky'okuzimba ekkolero lya kasasiro basobole okukendeeza ku kizibu kya kasasiro ekyewanisizza bannampigi emitima. Kolera garbage plant ekakoola ettaka tulirina nga Mpigi Town Council ikesowa mu 12 twaziwaayo batuzimbire garbage skate nga ya mulembe tusobole okulaba nga kasasiro yenna anaaba avudde wano tumutwalira direct ekakoola. Ogusaasaanya n'okutwongeramu ku bins zino mu bibuga nazo tuzongeremu nga zibeere nnyingi kuba kati omuwendo oguweereddwa mu buli kibuga ndabidde ddala nga kasasiro omu agenda kusigala ng'ayiike. Bano era baagala bannampigi bateekebwe ku mwanjo mu kuweebwa emirimu mu makolero gano. Ba single mothers abavubuka bafe abatalina mirimu njagadde nnyo nti bwe muba muzze emirimu sooke mugiwe ffe ab'omu kitundu bannamwandu abo ba single mothers abavubuka baffe. Abakulembeze bano era basabye bannampigi okufuba okulaba nga basunsula kasasiro ono kisobole okwanguya omulimu gw'abamunona. Ojja kusanga obuveera bugenza ate mu bivunda buno buli eri nsaba tusooke twale obuvunaanyizibwa ffe abakulu ffe tuba tuselectinga ebisaaniiko ebyo kampani eno egenda obisanga ng'ate twongeddeemu mirimu mirala abaana mubayigirize temweganya tusobole okuba nga tuba bayonjo ate nga tuganyulwa mu kasasiro wafoona tuweereddwa. Kitegeerekese nti buli kibuga mu Mpigi kyakufuna obugoma 3 nga bwakuteekebwa mu bifo awasinga okuwangaalira abantu abangi.